Kale nze Sonko Muhammad obulamu buli butya banywanyi mugamba mutya nabakoleddeko emboozi eyasoose nga mbalaga what's going on in our country Uganda concerning ebintu bya banka okitegeera nemba nyuira nti buli muntu ali mu nsi mwetaga okusavinga akasente abeeko watuuka okitegedde bulungi nnyo ate bagamba mpawa atali kaaba ebintu bya banka bitabuse sorry zino ze ngenda zikola nnyo olw'ensonga abantu bano bakama baffe abalina companies nezitukwatira bwe zino kubanga zeterezaamu ko somehow twebba nakweraliikirira oba okitegeera abantu bakaabanga edda kampani z'amasimu ze saagikaaba kooti yagannyako ku sente zange kampani z'amasimu ze zijja kwatukiriza amannya sente zibuze zikoze bitiimu blocking and so on ebintu bimu takinaba kutuuka koyinza obutakirabanga nsonga naye ate singa okirabanga ensonga osanga nawe oyinza okwetangira kati Miki Seemz tufane mumanyi bulungi nnyo Miki daadi ono ina bank emu wagenze that is Centenary bank ya mentioninga entinda capital shoppers awo wagenze ku bank abadde ina check ye tukimanyi bulungi ina ekivulu kijja mu maaso awo mwezi gwe tugendamu takusoma zigenda ba 10 November ziti angel toshijukira bulungi maaso awo abaruwe ekivulu Miki kyayina okubaako kyayina kyategese nga olabe kyabatuli bulala kye bakola kakati munnange Miki waruwo omugaggo omwe yamusiime kitone talent ye namwa milioni za sente wazindaba nya namwa cheka agende yafuna akasente atuuse mu kitundu kino kugenda okufuna akasente naye agamba bade tebamufaako boyingira mu banka abawolo ba receptionist ya wotuukira nobabulira ki ekyokola n'ogenda okoleki kati mbuye bwatudde babade tebamufaako nayimuka bwaruwo omukyalo omwalina munne gwabadde anyumya naye kyalambwe akola mu banka n'agendawo namugamba mami nkoze ntya ku kino bon omukyala atamuddamu nagumiikirizaamuko obudde naddamu namubuuza mami nkoze ntya mbu tamuddamu n'oguzeeko agunywedde ne guteeka mikidaadi Miki Seemz tufane tikitoka sajja agambye ata tikitoka mu ggwanga wano mu Uganda bw'atabuse n'atandika okuvuma omukazi n'atandika okumulangira nga bw'atalina ssente ng'ayambadde ekitete eky'obutolobojjo lwaki temutufaako lwaki temukonvinsinga n'enzigolawo n'akawunti wane oba kitegeera because agenzeeyo nga yetalaba obuyambi bwonna bukola kibugenda mu maaso Miki atabukidde mu banka era ba security bebaze luvannyuma okulaba nga bateekeriza embeera abasikaali ababeerawo awo aye n'abatuuza tabambalidde bwambalizi nabo bambalidde muveewo ngenda nammwe mukuume nze ndi boosi wammwe bwe mbanga nze nga customer ndi boss sente ze tuleeta zibajjako omusala gomufuna omutintini milioni emu emitwalo 10 ne babasasula so mwina okubanga munkolako obusungu olusi buyinza okukoza ensobi Miki bwagenze mu maaso n'ekino obusungu bumuyitiriddeko kyakoze kibadde kimu cheke gyagenze nayo mu banka bamwese natoza tagiyuzizaamu ya milioni mmeka wazinda banyabwe ng'agiyuzaamu kati amaze kudda waka gy'abeera ne banne obutera okumulabira ng'ali ku live ng'ali ne bakyali baawo wagambira ate cheke muloza sigiyuzizza nti ate gukyogubadde n'abanyumiza emboozi nange ngibanyumiriza kati ate n'omugagga eyagimuwadde amukubira akasimu amuyambaddemu amuwenda lagenda gyeyo akasente mu Centenary bank wa akuna plan nene emboozi nyina bakoledde yasose eddiridde eno yabadde eraga omukyalo omwere yazigirikidde mu banka ng'obukadde obusukka 10 nga bubuze ku akawunti ye era ng'embeera si ya mulembe recently emabegako bali ba Equity Bank Kireka branch omwami yagenda nakwata ka video nga complaininga about sente milioni 10 zatalaba ku account olwo kadama yero emabega kawo naye zali milioni zinga 10 ziti zabadde nga ateeka ku account emitwalo 7 emitwalo 2 emitwalo emeka akakadda and so on naye nga talaba sente banka what are you kiki banka nga mutabuse tusabe kikuwata kwa tunire ensonga eno bagigoberere respect ebeewo customer care ebeewo akazanyo kasolo banka akola kinga katambula okubanga keyongerayo mu maaso kitegedde bulungi nnyo tuginja batukola emboozi zonna omuntu yenna ng'oli alina kiwemulugunya ekigenda mu maaso tuyinza okukyogerako tekitattana linnya lya muntu wadde okuwaayiriza tukwanako kasimu enamba gy'olabaawo wansi tugenda maaso tubanga tugoberera ensonga tomanya tuyinza okugattako ettaffaali newabaawo ate kikola ki ekitereera nyongera batumira ku bannyinaze abali mu biyumba bakoneramu nnyo oba olina ekikunyiga ng'oli mu kiyumba nkoonaako tusharinge ekikuluma ku mutima n'abantu abalala ate obulamu bugende mu maaso nze Sonko Muhammad nyongera bajjukiza nti tukola airport TP caps tukishima ku ssaawa entebe ntukweta paka wake wammwe ku mulyango and the same time tunyongera okujjukiza aba Betty's Touch and Beauty Studio ku nsonga y'okunyirira Betty's Touch and Beauty Studio
oyagala okunyirira kulabika obulungi pangisa gomasaze ku mikolo okutimba ku mikolo bifaanaganako ng'ebiweekwata ebbeti. Suplex Gym basangibwa bweyogerere Kavule Kirinnya luguudo luyitamu oludde e Bukasa kalina ali opposite infano waggulu buli kyoma kikozesebwa mu gym kutoninga mubiri bodybuilding and so on twala tugende Suplex Gym ojja kuba ng'obafuna bulungi nnyo. Myra Angel yabeera ku kamera munoonyeko ku TikTok ye wandika Myra MYRA Angel wandika ango ANGLE ne waliwo content omupya ajja very soon mugenda banga mumunyumirwa ze Sonko Muhammad bere bulungi. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.